Papa Francis ebyokuyiga bye tusinga okumuggyako oba okumujjukirako bwe bwetoowaze oba kyewandiise mu luzungu humility, era ndowooza nti ffenna ng'abantu twandibadde twefumintiriza nnyo ku bwetoowaze obwo oba kye bayita humility, kubanga akitulaze nnyo mu ngeri gy'abadde alambikamu ekereziya. Papa ono nze mujjukira nti lwe yali ajja wano e Uganda, wali ewaffe Namugongo ku kigo ky'Abakatuliki awo, kyaleeta enkulankulana, era njagala ojjukiza Bannayuganda nti okuva lwe yajja Namugongo eyo yakyukako. Twalina bingi ebyakolebwa, ate ne tweyongera abantu obungi abalambuzi abajja okulaba ekigo ekyo eky'e Namugongo, era n'abalamazi beeyongera. Papa y'omuntu eyali ayagala nnyo obuntu bulamu, ayagala nnyo abantu abaavu. Kanisa yagitwala mu bantu abaavu because message ye yali nga ayagala abantu abaavu nabo bafune Mukama gye bali. N'ebintu bino ebyantalo ku nsi Gaza, Ukraine, Congo, yakyalirako Congo mwaka ogwayise, naye n'abagamba nti tusabire emirembe. Obuweereza bwabukoze wakati mu kusoomoozebwa olw'enkyukakyuka nnyingi eziri mu nsi muno, mu tekinologiya, mu mbeera z'abantu eza bulijjo. Oyinza okugamba nti abadde musumba wa nkyukakyuka, era ng'agezaako okusitula eddoboozi erigamba ensi yonna nti tugule amatu gaffe tuwulire buli ekitwetoolodde.